emitwe gy'amawulire. Ebibuuzo by'ekyomusanvu ebya Pearl bifulumye, mulimu n'abakwatiddwa nga babibba, wabula ng'ate ye South Africa okwekalakaasa kukyagendera ddala mu maaso. Prime Minister Robinah Nabbanja okuuma omubiri akukwasizza maanyi, wabula ng'ate ye Pastor Jengo wetwogerera yafunisizza endiga ye olubuto. Leero mu mazaalibwa ga John Black galindirire mu bujjuvu. Beebaza egyo gyonna gye mutuusaako engalo ate nga n'ogw'okumpuliriza buli lunaku nagwo mwagufuula mulimu. Mwebale nnyo, mwebalire ddala abasubscribinga ku channel eno ne muteekako n'akadde, naawe atannaba bambi subscribinga tugende mu maaso. Amannya nze Omumbejja Aisha Nassolo, omuweerezaawo era nga butereevu obutakumalira budde. Kantandika ate n'amawulire agandeese olwaleero, wabula ng'ate kyenkusaba toseetuka kubanga amawulire mangi ddala, ngenda kuba ate nga kutuusaako nga gano gawedde. Butereevu tandise n'okubeera ng'ate ebibuuzo ebya Pearl ifena bye tumanyi obulungi, primary living examinations bifulumye ate olunaku olwaleero. Bino nno bibeera bibuuzo bya kamalirizo eby'abaana ate ab'ekibiina ekyomusanvu, era nga bino bye biditamininga abantu abasinga obungi oba abaana abasinga obungi oba ddala banaagenda ate mu matendekero agaddako, that is secondary, oba banaasigala awo ne baddamu oba ne babivaako eby'okusoma. Era nga okusinziira ku bivudde mu bibuuzo ebyo, butuufu ku mulundi guno abalenzi basingidde ddala abaana ab'obuwala, era ng'okusinziira mu bivudde mu bibuuzo ebyo kiraga nti abaana 8,184 bebo abayitidde mu first grade, wabula ate abaana 33,411 bo bayitidde mu second grade. Abaana 14,642 bate bayitidde mu third grade, wabula ng'ate abaana 9,793 bate bayitidde mu fourth grade. Abaana 74,878 bo bagudde n'enkoona n'enywa, wabula ng'ate abaana 2,220 bo ebibuuzo byabwe bikyakwatiddwa, era ng'ekibavunaanibwa okubeera nga bateeberezebwa okubeera ng'ate bo bababbira ebibuuzo. Okusinziira ku bivudde era mu bibuuzo ebyo kiraga nti abaana basinze kubeera ng'ate bakolera ddala bubi essomo lino ery'okubala. Okubala kiraga nti bakukoledde ddala bubi, wabula ng'ate SST oba bwe twandiyise social studies akate munnange ne science bate bamukoledde ddala bulungi nnyo, bulungi ddala. Era ng'okusinziira ku ebyo kiragira ddala nti abaana 74,985 be baana ate abasobola okubeera nga batuula ebibuuzo by'akamalirizo eby'ekibiina ekyomusanvu omwaka guno. So bannange bebyo ate munange ebigenda mu maaso eruuyi eyo, wabula abantu bangi bambi bavuddeyo nga bayozaayoza abaana baabwe ab'eŋŋanda, abakoosi akate munange n'ab'emikwano, era nga mu abo mbadde omukulu Keyes ng'ono bambi ayozaayoza sisita we. Era bw'ati atutegeezezza nti bambi sisita we ono yayitidde mu first grade, era bambi bw'ati amuyozaayozezza nnyo n'amugamba nti weebale kubeera ng'ate okola bulungi, nga biri byonna obitadde ebbali kubanga mu kiseera ekyo baali bafiiriddwa atejjukira maama waabwe, wabula ate bambi sisita we n'asobola okubeera nga bw'ati akola bulungi, era amusuubiza nti ajja genda maaso n'okubeera ng'ate yeeyongerayo ddala wala. Mu bantu abalala bavuddeyo mwe muli n'omukyalo yayitibwa Laira Kalanzi Kachapizo, ffenna oyo naye tumumanyi bulungi, era bw'atyo naye bambi avuddeyo ng'ayozaayoza abaana be. Bantu bangi bavuddeyo, abo be tumanyi saakaate ne be tutamanyi, era nga bambi abayise mwebale nnyo, mwebale ddala bambi okusoma kuba ekiseera kino bambi kyo tekibadde kyangu, wabula ate nammwe abagudde temuggwaamu maanyi, mugende mu maaso n'okubeera ng'ate mweyongerayo. Ekiro ekiga ekimu tekirobera mwana kutambula, wabula ng'ate ebyo tubitadde ku bbali. Ate ye South Africa munnange kikyatukotera ddala nga si kisaanikire, munnange okwekalakasa kukyagendera ddala mu maaso, wabula ng'ajjukira nti kino kyava kubeera ng'ate eyaliko pulezidenti wa South Africa Jacob Zuma munnange baamusiba, era ng'ono agenda mmala mu kkomera emyezi 15, gwe mwaka mulamba n'emyezi 3 nga munnange ali mu kkomera. So munnange abantu bagambye wa pulezidenti waffe temujja kubeera ng'ate munnange mumusiba. So munnange kwe kwekalakasa okugenda mu maaso ate mu ggwanga eryo erya South Africa nga naye munnange abantu w'obalaba bayingira bidduka eby'enjawulo ne babimenya ne bajjayo ebintu ne bafulumya, nga naye w'obalaba emyenge bagitwala bakola bitya, wabula ate nga ne poliisi
poliisi nayo munnange tetudde era nayo ekolera ddala ogwayo wabula ng'ate munnange tubasabire kubanga kinajjukirwa nti bino ebintu nga bino buli we bibeera bintu bingi nnyo byonooneka bantu bangi nnyo bafuna obuzibu ku mibiri gyabwe abamu bafa n'okufa kugamba abantu bafa abalala ne bafiirwa ebyobugagga byabwe kugamba bingi nnyo ebiva ate mu mbeera eno ey'okubeera nga abantu bakola ki beekalakasa so munnange tubasabireko abantu b'e South Africa ate nabo basobole okubeera nga bavunuka embeera eno wabula ng'ebyo tubitadde ku bbali ate ye Prime Minister w'eggwanga lya Uganda omukyalo ono Robinah Nabbanja ye ekyokukuuma omubiri naye akikwasizza maanyi nga munnaye naawe w'omulaba wabula ng'ate abaana abasinga obungi kasita baamulabye ono ku Facebook wali buli omu ate yayogedde bibye abamu nga bagamba nnyabo tukubanja ssente zaffe abalala nga bagamba awo ssente zaffe we zaalaze abalala bo nga bagamba ndowooza kati tuweddeyo tetukyabanja ketukulabye ng'okola exercise kugamba abalala ng'ate bo beewuunya nti naye bannanga omukyalo ono mubiri ki gwakyakuuma kugamba buli omu munnaye ate yayogedde bibye wabula ate munnange nga wobimanyi nti biba bingi nnyo bingi ddala so akubeera ng'ate byonna mbikumalirayo mu kiseera kino wabula ng'ate n'ebyo nabyo tubitadde ku bbali ye munnange ono Pastor Jjengo gwe tumanyi obulungi mutabani w'omugenzi Pastor Yiga munnange we twogerera ono kigambibwa mbu yafunisizza endiga ye olubuto era nga kigambibwa mbu omukyalo ono gwe yafunisizza olubuto eyo omukyalo oyo Linet ate akola wali ku Urban TV so munnange byebyo ebigenda mu maaso mu bapasita baffe abamu ab'e Uganda byebyo ate munnange bye bakola n'owulira ono yakoze kino ono yakutte omukazi kugamba tebava mu misango sange egyo gyakukwata bakazi kufunisa bano mbuto ate kubeera nga kwegamba bingi nnyo bingi ddala ebigenda mu maaso mu bulamu bwa pastors baffe tetumanyi baba babawaayiriza oba baba bye boogera ddala nga babikakasa wabulanga bapasita abasinga obungi bannange beewuunyisa naye nga munnange byebyo ebigenda mu maaso naye muntu pasita yadde pasita naye ate naye tuleme kwerabira nti kinti muntu so tuleme kubeera nga ate munnange tumunenya nnyo kuba naye muntu yadde pasita of which pasita kiba kitiibwa naawe ampuliriza osobokera ku makya n'okyessaako ekya pasita era naawe n'otandika okukola ki okusumba endiga kale nno oyo tumutadde ku bbali ate leero mazaalibwa g'omukulu ono ayitibwa John Black John Black ffenna tumumanyi bulungi oyo yeeyita Kasaada era nga leero lwawezezza emyaka 25 egy'obukulu era bw'ati avuddeyo wali bambi ku Facebook page ye n'agamba naye bannaye Katonda wange ngonzije wala bw'ati ataddewo n'ekifaananyi kye ng'akyali mwana muto bebe nga naye w'omulabaawo ng'agamba mbutuufu Katonda jjonzije wala ogulumizibwe era naffe bwe tutyo John Black tukwagaliza ate amazaalibwa amalungi ag'essanyu Katonda ate abeere nga ayongera emikisa mu ebyo byonna byokola tukwagala nnyo tukwagalira ddala Kasaada waffe wabula nga gega amawulire genkutuusizza akate mu budde buno bwennyini wabula nga te mu budde obuddako amawulire nkugambye nti nkyayina mangi nnyo mangi ddala ate nga n'ebyewuunyisa oba oliawo mwe bigenda okubeera nga ate munnange bijjira so kyengenda okusaba nti tobisubwa Katonda kunkumire ffonnaawo naye ng'ate munnange nkomawo